Laba engeri Sipiika wa Paalamenti Anita Among we yalemesezza okuwakanya ba Parliament Commissioners. We yalemesezza okuwakanya aba Parliamentary Commissioners bano abana omuli Mathias Mpuuga ne banne. Bino n'ebirala bye nkuleetedde kutegeeza mukwano gwange okola kyamaanyi nnyo okubanga weekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo, okola kya muwendo, okola kya ttendo nnyo. N'ennyongera maaso n'okuba nga mbasiima mwenna abakola omulimu ogw'amaanyi ogw'obutaweera okuba nga musubscribinga, musharinga, mukomentinga, mulayikinga. Naggambye nti nno gw'ayagala okuteekako eddoboozi lyo genda mu comment section lijja kuwulibwa. Buli w'onoosharinga akantu kawe ne katambula n'otereka eddoboozi lyo lijja ttambula era bajja ddiwulira. Ky'oba okola gw'atana kuba ng'osubscribinga genda mu maaso osubscribinge kintu ky'oba toweerabira gwe mukwano gwange yonna gy'osinze okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Mbalamusizzaako nnyo era saagala balwisaayo. Laba engeri kuleetedde engeri Sipiika wa Paalamenti Anita Among gye yalemesezza okuwakanya ba Parliamentary Commissioners. We yawakanyizza yalemesezza okuwakanya ba Parliamentary Commissioners. Jjukira nti nno Mr. Theodore Ssekikubo Rwemiyaga County MP jjukira nti ono yastatinga motion eno okubanga ayagala okumpiikinga ba 4 commissioners olw'okuba nti nno bakumpanya akawumbi kamu mu miliyoni 7 eza Uganda, naye yalekeddwa mu bbanga ng'ekirowoozo kye kiri rejected nga kiwakanyiziddwa ne Sipiika Anita Among. Ekintu ekyamukubye ekikwe era ekyakubye bangi ekikwe. Jjukira nti nno Theodore Ssekikubo abadde ataddemu amaanyi mangi nnyo mu kuŋŋaanya emikono, yagendako ne mu West n'atalagga mu North, yonna nga kaweefube bw'aliko bwakuŋŋaanya mikono. N'atuuka n'ekiseera okubasaba amafuta agamutambuza okuba nga akuŋŋaanya emikono asobole okuba nga awakanya bano ba 4 Parliamentary Commissioners. Tetumanyi oba gaamuweebwa oba gaamuweebwa. Kye tutamanyi nti ne Ssekikubo oba abadde yali kabadike ng'alina ebibye byayisaawo tetumanyi, naye ggwe ky'oba olina omanya nti Sipiika wa Paalamenti yalemesezza okuwakanya ba Commissioners. Tetumanyi nsonga lwaki, naye tulindire mu maaso gye tujja tulabe oba tunaagifuna. Theodore Ssekikubo agamba ffe twadde tuinsistinze nga tulemeddeko tetusobola kukireka kugenda bugenzi w'ekito newankubadde Sipiika wa Paalamenti Anita Among yakirinnyeemu eggere. Tetujja sobola kukireka kugenda bugenzi, tulina okukakasa okulaba nga kino kiteekebwa mu nkola, kubanga okukoowa kwonna n'amaanyi ge twateeka mu process eno y'okuŋŋaanya emikono, lwaki Sipiika wa Paalamenti Anita Among aba atufruswetinga? Lwaki aba atumala amaanyi? Lwaki aba atumala amaanyi mu ddakiika esembayo oluvannyuma lw'okuŋŋaanya emikono gino gyonna? Tetusobola kukkiriza eno enkola eya nnakyemalira ey'okuba nga ffe batusindiikiriza okuba ng'egenda mu maaso. Agambye nti nno tuli wano mu Paalamenti era tuli banyiikyavu nnyo n'amaanyi g'atuwadde, era twewuunya lwaki Paalamenti ebadde erina okuba ng'etuula olunaku lwe twasalawo okuba nga turizolovinga ensonga eno, olunaku lwe twasalawo okuba nga tutuula ku nsonga eno ey'aba 4 Parliamentary Commissioners egenda mu maaso okuba nga Sipiika wa Anita Among agitadde ku unscheduled recess. Ssekikubo yeemulugunya agamba tetumanyi nsonga lwaki Sipiika wa Paalamenti asazeewo okuba nga atukola kino. Jjukira nti nno section eno ey'aba MPs etambula ku ba commissioners yatandikira mu May ng'akyuzinga obanga enokolayo
enokolayo bano ba 4 commissioners okubanga basharinga bagabana nga bo bokka miliyoni emu mu miliyoni akawumbi kamwe miliyoni 7 1.7 billion zibayita service award. Era kino bakyapuluvinga mu shillings mu 30 million monthly allowance nga bo ne bateekamu ne illegal trips ne bateekamu ne misconductors endala. Gwoba obadde okyamanyi ku 1.7 billion ne bateekamu ne allowances endala ne trips ez'enjawulo eziri luxurious ze balina okutambuliramu nga buli wiiki balina okuba nga balinnya ku nnyonyi empewo ebafuuweko bagendeko mu balambuleko ku mpungu ebintu ng'ebyo gwe byobadde tomanyi. Kati oba olaba omuntu avaayo okubawakanya tetusobola kubanga tuwakanya ssente zino zokka kuba ggwe z'omanyi n'ebintu bingi bye bali baloketingira mu bajeti eno. Kyoba olaba bino byabwewusa omulamuzi okuvaayo gaamuno twakitunuddemu waba agamba nti batunula mu ssente zokka zino trips zo nga tebazoogerako ebintu bye baali bankuludingamu ebiri luxurious ebyakulya amasaali ebyokwejalabya byonna baali babyongeddemu kuba tewaliwo abakuba ku mukono. Bano ba 4 backbenchers ba commissioners omuli former leader of opposition amanyikiddwa mu parliament Mathias Mpuuga, mulimu Esther Afuyachan ono nga ye Zombi district woman, mulimu Plose Akampulira ono Lubanda district woman, mulimu Solomon Seruwayi ono ne Bukooli country ono gye buvuddeko Solomon eri abantu mu constituency ye bakuŋŋaanya n'emikono egiwera 3 nga baagala okumujja mu ntebe gyali mu parliament nga bamugambye era nga bamukuutidde ne bamugamba teweeyibaala nti akalulu ka 2026 ogenda kukomawo ffe tukolagana nababbi. Ne bamugamba era tesuubira nti nno tugenda kuddiramu n'akamu. Ye mu kwewozaako n'avaayo n'agamba nti abo opposition ba opponents bange be bagezaako okuba nga bakuma mu bantu omuliro sobole okuba nga sigenda kukola ki kudda mu parliament. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange ali eyo. Kakati Mr. Ssekikubo ono abadde omukulembeze era ataddemu amaanyi mu parliament ng'alina essuubi ly'amaanyi mu Speaker Anita Among ng'agamba ajja kukyusa ebirowoozo bye ajje akyeyalinge house ku nsonga eno ey'aba 4 commissioners b'emikono. Naye agamba nti no ono bannange neewuunyiza n'okwewuunya. Omukazi atusindiikirizza omukyalo ono Anita Among simanyi Mukama Katonda kyalimukolera atusindiikiriza paka ku kisenge. Sekikubo watu wagamba n'agamba tetulina kati opinion tetusigaza kyakola tetusigazza opinion n'emu okuggyako omukyalo ono otukonflotinga. Agamba nti nno kati tusigadde consideringa tusigadde kwashwalinga ye okonteptinga mu parliament. Agamba kale at least abantu 13 babadde balisimbye layini nga basekondinze motion eno ng'agamba eno motion bali bagisekentinze esobole okubanga ereetebwa ku table ne mukulu Ssekikubo nga nze yagikuliramu naye omukyala nanganjiye. Kaakati ensonga zino zo kati bwenjogerera amaanyi naffe gatuwedde kubanga kati ffe kyetuzudde nti ate gwe tuwaabira omusango ayinza okuba ye yateerako ne bano omukono okubanga bakumpanya ssente ezo. Kale ebyo byonna mwami Ssekikubo byaliko yandibanga yeerimba obanga wafuuyira ndiga mulere.
tinjagadde okutegeeza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza yeekumira ku Yugi Updates TV. Nagambye ogenda kubanga ofuna information yonna yonna ebikwatagana mu ggwanga lyaffe Uganda yonna yonna gy'oli, oli Bulaaya oli Bunaayira, ogenda kupakasa ensi yo yakusindiikiriza, ffe tugenda kuba tutayaggayo gy'otasobola kubeera, tugakuweereze. Gwe ky'oba okola subscribinga busubscribinzi, sharinga, commentinga. Tugenda kubanga tugakuleetera buli mbeera. Webale kwekumira ku Yugi Updates TV, tubaagala nnyo.